mudigide. Mulamu bwa kiseera. Tulumba kalimu lero nasazeewo. Tugende ku kalimu. Omanye bagamba omulimu gw'okuzimba tebaguwa kitiibwa. Naye leero tujja kugwambalira. Mbadde mmanyi omulimu baguwadde. Nze poota anti gwe fundi. Tibakkirizayo bantu basusa mu myaka 4. Ewa. Baagala ffe abakyali abato. Ewa. Kye tukola. Mukupoota. Kati nange newe nakuweereza akasenga nti nga gwe poota. Tebakkirizayo bantu. Olaba kati nawe nibadde nti gyesiti yange nekane kye kiyinza okuŋŋaanayo. Oli mu myaka 4 kati nkufaanana. Nonyengezezzaako okuzza ku mulembe. Osobola okusindika wilibalo gwe. Owakanamu linene ebbango lye naakafuna oza tezisobola kisindika. N'abaakanyama. Nze ngamba tetusobola. Naye kati anikole bwe. Kangende nkole. Olwaleero naawe nga bondekange waka n'enfumba n'enkola ki. Leero bikoleko tulabe. Nze nfumbe? Nfumbe? Emmere? Mufumbire? Sente nteese wali w'oteeka. Kati gwakoleza akameeza. Exactly. Era egyo gy'osobola yakupoota. Kwegamba okuzimba tebakkirizayo bantu bawuli wa myaka 24. Wiruba sisobola gisindika 28 ng'amaguma nga gaweddeko. Ye mbona okuzimba ennaku zino kulimu nnyo obujogoli. Lwaki lituulamu ewaka abatabani bakolerere above 18.